Alright. Amanya nze yekolera musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze. Nje tunyumye nange waliwo akasonga kano. Akaata kuzza abanje emitwe. Abalala ne balaja ne banga yekolera toyogera ku Jakana Nadduli. Ne mbagamba nze Jakana Nadduli sigenda mwogerako mu ngeri ya kumuweebuula. Nina byenjagala okumulaga. So, nga we mukuŋŋaana Kingston Gwasose Patrick. Sharing a video gwe yakatwegattako message eno egende eri buli muntu. Oba osanga mbadde nsobola okukubira Jakana Nadduli. Kuba ennamba etesobola kumbola. Naye waliyo abantu abalala balina endowooza ng'eyiye. Kaakati mukuŋŋaane baganda bange. Twogere ku kasonga kano. Sugar Brown nsansi okukulaba. Ayibatishebeleza njalo mama ebuseni mama onna cha mama Ayi Kongo mameza ye Kongo mama Ayibatishebeleza njalo mama ebuseni mama onna cha mama shibiriza shibiriza njalo mama ebuseni mama onna cha mama Kongo mameza ye saye Kongo shibiriza Shibiriza Kongo Ayibatishebeleza njalo mama ebuseni mama onna cha mama Mami wange nati walankuweereza akayimba ako. Alright. Amanyanga buli Jose bamta yekolera abatuuka sharinga. Tusobole okwongerayo message eno ey'enkyukakyuka olunaku olwaleero nzize okubaako ebigambo ebitonotono bye ŋŋamba mukulu wange Jakana Nadduli. Mukulu wange Jakana Nadduli emabegako mu zimu ku interviews ezaasembayo ku mukutu gwe bayita TMO yavaayo n'akola statement naga Bobi Wine esimu ntovu kubanga tayogera ku federal ya Buganda Baganda twagala federal kyokka ye tayagala kujogerako. Kakati mukulu wange saagala kwogerako mu ngeri ekuvoola era saagala kuyisaamu ggaali. Nzikiriza mukulu wange mbeeko bye nkubuulirira ebitonotono. Federal kyeki? Abaye federal kyeki? Abantu bangi nnyo n'ennyimba mwaziyimba leli Buganda bagiddize federal naye ekyamazima federal kyeki? Federal yenkola ey'okwetwala, yenkola ey'okwemalira ku nsonga zo, yenkola ey'okwezimbira enguudo zo, yenkola ey'okwezimbira amalwaliro go. Era mu nsi ezikulaakulanye nga United States of America federal gyeri. Buli state yeetongola era gavana wa state eyo alina obuyinza obwenkomeredde ku state ye. Mu United Arab Emirates waliyo federal ne mu nsi endala era federal ereeta enkulaakulana mu nsi. Federal ereeta enkulaakulana mu nsi kubanga wabeerawo ekintu kye bayita competition. Tonsinga sikusinga. Sorry, tonsinga nkusinga. Enkulaakulana tonsinga, amalwaliro tonsinga, enguudo ennungi tonsinga, okuzimba amakolero tonsinga. Kaakati buli state kigireetera okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi eri ginnaayo. Tonsinga nkusinga. Ow'e California tayagala wa New York amusinge, ow'e Miami tayagala we eno wa bannayuganda abasinga gye babeere Boston amusinge, ow'egindi tayagala w'egindi emusinge. Ne kireeta competition munda mummwe ey'obulungi etali ya bubi era federal ekulaakulanya ensi. Njikiriziganya naye Buganda today yeetaaga federal.
naye ate Uganda yonna yeetaaga federo. Buli munnayuganda ayagala okwetegeerera kubanga ensi ziri ezirina federo. Buli nsi, buli state erina amagye gaayo ne poliisi yaayo. Era ebitegeera obulungi enkwata y'abantu yaabyo wadde nga n'eggwanga eryawamu liba n'amagye ne poliisi. But today Buganda yokka si yeyayanira for the federal. State zonna zeetaaga okufuna federo. State zonna zeetaaga okwefuga. State zonna zeetaaga okwetegeerera. State zonna zeetaaga okwekulaakulanya kubanga Busoga eyo bwefuna federo nayo esobola okwekolera ku nsonga zaayo kubanga nakyemalira mu 7 oba kabaka wa Buganda ayibeene tamanyi bizibu biruma Basoga era tamanyi nkulaakulana Basoga gye bayinza kwetaaga okusinga bo bennyini ng'abantu. So buli state yeetaaga federo. Ssesimba Mahadi neeyanziza. Kankuweereza akanamba kange Ssesimba Mahadi wano mu reply maama ndikubbira akakadde ebbira. Neyanziza Ssesimba Mahadi taata nsiimye nnyo. Buli state today yeetaaga federo. Buli state yeetaaga okwetegeerera kuba mukkiriza oba mugaane. Buli state olwaleero eri mu maziga ekaaba musaayi. Ebizibu ebiruma Abaganda olwaleero ate ffe Abaganda oba tulina yaddeko. N'ebyo ebizibu ebiruma abalala tudde oyinza okulowooza gwe Omuganda oli bubi nnyo obwakabaka bwo babutuddeko nnyo. But the fact that n'obugabe bwa Nkole bukaaba kye kimu ate nga gwe nno oyina kabakawo wadde wa kifaananyi tebaamuwa buyinza bwe naye ate bo obugabe bwa Nkole baabugirawo ddala. So saagala muntu yenna ayogere ku lwa Buganda yokka. Njagala omuntu yonna kino akiteeke ku lwa Uganda yonna kubanga eno national issue nonti Buganda issue. Ebizibu bye tufeesinga ng'Abaganda omuli okuwa emisolo emingi, omuli okutigumbulwa, omuli obutawannonoza ffe kitiibwa, Kaakati ebyo bye bizibu bye tusanga ffenna. Olunaku olwaleero gw'Omuganda gy'ogula sukaali ku buseere, n'Omunyankole gy'amugula ku buseere, n'Omukakwa gy'amugula ku buseere, n'Omugisu gy'amugula ku buseere, n'Omukyoli gy'amugula ku buseere, n'Omulango gy'amugula ku buseere, n'Omusoga gy'amugula ku buseere. So saagala mulowooze nti federo erina kusabibwa ffeffekka Abaganda, era saagala mulowooze nti Bobi Wine yajja kununula Uganda yonna ng'ensi, teyajja kununula Baganda bokka. Era mmwe abayogera ekintu kino muyina engeri gye mwagala okubrandingawo ekintu mwokyese Bobi Wine oba mukyayise Bobi Wine nti Bobi Wine kabinja akajja ku lw'Abaganda. So nga ffenna ebizibu ebituluma bye bimu era Bobi Wine teyajja ku lw'Abaganda bokka. Sirowooza nti mwali yagadde alwanirire Baganda bokka kubanga ne Baganda baffe abava mu region endala ebizibu bye tufeesinga bye bafeesinga. Nabo omuti gwa sabbuuni ebbeeyi kwe tuguguliranga ffe Abaganda nabo ye bbeeyi kwe bagugulira. Amasomero ewaabwe tewali, ojja kwesanga nga mmwe Abaganda ate mukaabya na kajjanja. Eno ensonga ya Uganda yonna si yaffe ffekka ng'Abaganda. Eno ensonga Baganda bange ne bannyinaze ya Buganda yonna, ya Uganda yonna si yaffe ffekka ng'Abaganda. Nkiddamu eno ensonga ya Uganda yonna si Abaganda bokka. Omusajja wange ageese Ssesimba Mahadi tudde ab'Ebunyoro balina amafuta naye gwe olowooza baganyuddwa mu mafuta gaabwe olw'okuba nga tufugirwa mu gavumenti ey'abamu mwamange Nabatwa nkutumidde. Gwe singa olowooza Abahoima oba bayite abakyaba ab'Ehoima kozi
babbala mu baky abaveeyo muhoyima mbeera bidde oba abanyolo obwakabaka bwa bunyolo kitala olowooza singa olwaleero nabo buyina federo singa waliwo siteeti ebusinga obugagga wano mu uganda tudde kkiriza obaganda eno federo gwe gy'oli mu kusabira abaganda n'omunyolo agyetaaga kubanga naye ayagala okwekolera ku nsonga ze kubagga omuganda gw'olowooza nti gwamanye ebikuluma wekka bati ne bali abantu balina ensonga zaabwe era balina ebibaluma ate gwe ng'oyinza okwesanga ng'okaabya kajanja nga tudde bayinza n'okukukuba okaaba amakube gwe olwaleero tuyinza okuba tukaabya kajanja naye ate baganda baffe abeeri ewala bali bubi tudde baganda bange ne bannyinaze abava ekkaramojja balina golodi simanyi oba ekyo mubadde mukimanyi abakaramojja balina golodi naye gwe obadde okimanyi nti nenkubapatiikamu ministry ate etabayamba kyali kigendera kyakubba golodi waabwe kuba akafaananyi muganda wange oba mukulu wange Jakana Nadduli nga abantu abo balina federo olowooza ekitundu kyabwe singa tekirina amasomero amalungi singa tekirina amakolero singa tekirina enguudo ennungi singa tekirina ebyobugagga ebirungi singa tekyekulaakulanya kubanga ono nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa ye tayagala kumanya ye bw'alaba ekyobugagga mu kitundu kyo mulimu gwe guba gwakujja kukibbayo mu kifo kyo kikozesa okukulaakulanya ekitundu kyo ye omulimu gw'omukulu kubba kya bugagga ekyo kyasanze mu kitundu kyo so today bw'okeera n'okola statement nti His Excellency Bobi Wine ayinza obutaba mutuufu kubanga tayogera ku bya federo sigaana ava mu Buganda naye ate teyajja kulwanirira baganda yajja kulwanirira bannayuganda nga n'abaganda they are part of balwanirira nabo kitundu ku bantu balwanirira so mulekerawo okuwuddisa abantu mulekerawo okulaga nti oba gundi alina kulwanirira ffe eno ensonga ya Uganda yonna saagala twegulumize saagala twewaŋŋamye saagala twefuule ba kitalo ate n'ekirala tusooke tumanye federo kyeki tusooke tumanye federo kyeki otherwise bwe munaateekawo embeera nti luno olutalo lw'amawanga awo simanyi gwe muba mukolera kubanga bw'oyagala Bobi Wine asoosowaze abaganda nga regions endala tannazirowoozaako then awo ekibuuzo kiri kimu mukulu okoleraani kubanga ekyamazima kiri nti obeera ng'ayagala okwokyesa pulezidenti w'abantu His Excellency Bobi Wine nti ono musosoze yajja kulwanirira beewaabwe bokka kyokka ng'ate ekyamazima kiri nti Bobi Wine yajja kulwanirira bannayuganda bonna nga n'abaganda mwobatwalidde saagala tulowooze nti tuli bakitalo nnyo ng'abaganda buli ggwanga lyenkanankana ne Buganda saagala twegulumize nnyo gw'olowooza singa nze ŋŋenda emulago ng'omuganda ne sisangayo mpeke nga n'omulaŋŋa asanze ekizibu kyekimu ffenna tuba tetukosebwa kyekimu olowooza gwe omuganda lwaki oba weetaaga federo weezimbira amalwaliro go ng'omulaŋŋo tannafuna federo naye yeezimbire amalwaliro ge today Bobi Wine teyeesimbawo ku bwakabaka bwa Buganda tayagala kubeera kabaka wa Buganda ayagala kubeera pulezidenti wa Uganda era yawangula kaakati pulezidenti wa Uganda tayinza kubeera mu kusosola yadde n'okutono tayinza kubeera mu baana na byana saagala gono His Excellency Bobi Wine mumutwale nga Museveni nti Museveni asoosowaza Banyarwanda naye ffe bannayuganda bannannyini nsi atulese tayo ziraka atulese ebbali kaakati saagala mulowooze nti His Excellency Bobi Wine yajja kulwanirira baganda yajja kulwanirira Uganda yonna nga n'abaganda mwobatwalidde tudde ekizibu kye tulina mu Uganda si kubanja Museveni federo
Leero tetukyagala kubanja Museveni Fedro. Era omuganda yonna abanja Fedro olwaleero ate oli musiru nnyo. Oli muumba tuutu nnyo nsaba onsonyiwe. Kubanga today ekizibu kya buli omu si Fedro. Ekizibu ky'abantu ye Museveni. Tusooke tulwane tujjewo omuziziko gwe bayita Museveni. Ebintu ebirala byonna bijja kutuukibwako mpola mpola bwe tunaamala okujjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ebintu ebirala byonna bijja kwekola byokka, buli kitundu kijja kufuna Fedro. Tudde ne bw'onaabanja Fedro nga banneiba bo bali bubi, muganda wange togenda kufuna mirembe. Yensonga lwaki nabagamba tudde omuntu omutegeevu toyinza kgenda wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni akuwe ssente embogaggawale mbwera obeere bulungi, naye ng'ate banneiba bo b'owangaaliramu bali bubi. Nga bannayuganda bo banno oba banneiba bo b'owangaaliramu bali bubi. Semasagazi ya Sini nkutumidde, Semasazi ya Sini. Banneiba bo buli babeera obubi nga yeggwa omugagga wekka bagenda kutta bakutwaleko ssente n'ebyobugagga byo. Kaakati mmwe Abaganda nga mwagala okwereetera obuzibu, musabe nnyo nakyemalira Fedro mu kifo ky'okusaba tumugjewo buli kimu kyekole kyokka. Ajja kugibawa, naye sooka weebuuze banneiba bo bagenda kukutunuulira batya? Banneiba bo bagenda kukutunuulira batya nga ggwe Omuganda abanje ekikyo olw'okuba olowooza oli w'amaanyi, bo olw'okuba banafu nnyo tebasobola kwogera ne bawulira. Babamye okwefuga gw'ozimbye amasomero, ozimbye amalwaliro, era Abaganda bali bulungi, naye ng'eri banneiba bo beerya nkuta. Ndowooza omanyi akabiga k'oba ozaalidde Abaganda okuwalanibwa, era ogenda kufuuka paati ovu abanyigirizi. So tudde mukulu wange Jakana Nadduli nandirowoozezza nti ekizibu kya Uganda kyekizibu kya Buganda, kyekizibu ky'omugundi, kyekizibu ky'owegundi. Kino ekizibu tekiri mu Buganda mwokka, kiri buli wamu. Buli omu yeetaaga Fedro. Buli omu yeetaaga Fedro mukulu wange Jakana Nadduli. Otherwise Bobi Wine senga yali yajja kulwanirira Baganda, yali genze Mmengo n'asaba obwakatikkiro. Ensonga za regions endala nga tezimukwatako. But the fact that Bobi Wine ye president wa Uganda alina okwogera ku Fedro eri buli region eya Uganda, okuva mu Eastern, mu Northern, Western ne Northern. Buli omu yeetaaga okwetongola. Onani Kataguza nkutumidde mukulu wange. Buli mu yeetaaga okufuna Fedro today mu region ye, kubanga ensi etunyigiriza kyekimu mukkirize mugaane. Ekinyigiriza Abanyankole mwe mulowooza Abaganda baffe Abanyankole bali bulungi nnyo, era abamu ku mmwe mubawalana nti abantu abo. But the fact that ate be basinga okunyigirizibwa, kubanga ate bo ebanyigiririzibwa ennyo mmwe kwe kubalowoozaako nti bali bulungi nnyo, nti era be babafugisa omukono gw'ekyuma, kyokka nga babafugisa omukono gw'ekyuma si baamu bo. Bano Banyarwanda abawedde emirimu n'ab'ennaku bagirabanga bwe tugiraba. Ebizibu bye tuli mu kulegako olwaleero nabo bye bali mu kulegako Baganda baffe abo. Nabo sukaali bamugulira ku bbeeyi kwe tumugulira. Ate ojja kwesanga wano mu Buganda tuli yaddeko ng'omubi omweru, naye ng'ate bo Baganda baffe abo bali bubi. So kino ekintu saagala mukiteekemu nti Baganda bokka. Otherwise muyina ekintu kye mwagala okuzimba nti Nuupu kibiina kya Buganda, si kibiina ekyajja okununula bannayuganda. Naye ekyamazima Baganda bange mubuuke obutegotego nga buno. His Excellency Bobi Wine tajjanga keera talangirirangako nti nzize kununula Buganda okuva mu mikono gy'omumpembe kojja omugezi nsanyusa okukulaba. His Excellency Bobi Wine ekyamuleeta kununula Uganda na bannayuganda bonna ewatali kusosola muntu ono Munyankole, ono Mukakwa, ono Mulango, ono Mucholi, ono Muluwo, ono Muki.
Mwe mwagala okukulembeza eggwanga lyammwe nga Buganda oba mfe Abaganda twagala okwegulumiza. But the fact that there is something which is binds us together, it is called Uganda. Buganda egatta ffe Abaganda. Buganda tegatta na Munyankole. Buganda tegatta na Musoga. Buganda tegatta na Mutoolo. Buganda tegatta na Weehoyima. Wabula Uganda tugattira wamu ng'abantu era ne bwogenda London ne bwogenda wa. There is no passports for Buganda. There is no passports for Ankole. There is no passports for Bunyoro Kitala Kingdom. There is no passport for Toro Kingdom. There is no passports for Kakwa Kingdom. There is no passports for Achori Kingdom. Wabula passport yetugatta fenna bagiyita Uganda. Era wanudde nali ku nnyonyi nalinako ensimu ennali ŋŋenda emyaka giringa 3 emabega nensangako omuwala ku nnyonyi yali ava mu Bakyoli eyeggulu. Twagenda tunyumya kuba ekyatugatta bakiyita Uganda. So today njagala mukkirize mugaane ekitugatta nga Uganda bakiyita Uganda. Ekitugatta nga bannayuganda bakiyita Uganda. Nonti Buganda egatta Baganda. So saagala muteekewo discrimination eyo, arrogance eyo, okwegulumiza okwo nti ffe tulina okukulembera ku mwanjo. Ate ng'ekyamazima kyennyini His Excellency Bobi Wine lwe baali bamusse baamuttira mu Baganda baffe Bakyoli mu Arua. Kitegeeza Bakakwa sorry mu Arua. Kitegeeza bo baasalawo era ne basalawo okufa ku lw'Omuganda. Then lwaki gwe oyagala Omuganda afe ku Baganda nga bali abaamufiiririra abaali bamufiiridde be bakuba emiggo n'amasasi? Tasoose kubalowoozaako. Lwaki oyagala asooke kulowooza ku ggwe? Wano juzi baamukwatira Luwuka. Abeeyo baayitanga mu bisegguuso okugenda okumulaba omwana wa Tukyagwe nga tebagenze kulaba mwana wa Buganda, nga bagenze kulaba mwana wa Uganda. So stop your discrimination, my brother. Stop your arrogance and your ignorance. Okulowooza nti ever Omuganda yalina okukulembera ku mwanjo mu nsonga za Buganda, mu nsonga za Uganda. Zino ensonga zitunyigira wamu ng'eggwanga. Ffenna tuli kyenkanyi. Toyina ngeri yonna gy'ogenda kugamba Museveni nti alina baagulumiza. Toyina ngeri yonna gy'ogenda kunenya Museveni nti kalya kokka. Toyina ngeri yonna gy'ogenda kugamba Museveni nti ayagaliza Baganda be bokka ne be baava e Rwanda. Ng'ate olwaleero oli mu kupromotinga Bobi Wine ayagale Buganda yokka era abalala abasuulewo. Then awo tewagenda kubeerawo njawulo nannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ffenna gwe tuli mu kulwanyisa olwaleero His Excellency Bobi Wine si wa Baganda bokka, wa Uganda yonna, kubanga abaana abazze basibwa eyo yonna, abazze battibwa eyo yonna si Baganda bokka. Si Baganda bokka be battiddwa ku lw'enkyukakyuka eno. Abaawaguzanga mu bisika eyo mu Northern Uganda okugenda okulaba His Excellency Bobi Wine okumutuukako bamukubeko bukubi eriiso omwana attu bawulire kyagamba. Tebaakukutanga kulaba Muganda, baakukutanga kulaba Munnayuganda. Then olwaleero lwaki oyagala okuteekawo embeera ti Bobi Wine tayogera ku federal eya Buganda? Yogera nti lwaki tetufuna federal nga Uganda? Buli state ne yeetwala, buli state ne yeezimbira amalwaliro gaayo, kubanga ekyamazima be bamanya ebizibu byabwe aba states ez'enjawulo. Gwe tolowooza nti nze Kikomeko Abudu yeekolera Itongo Omuganda gwe bazaala e Busujju ne Butambala nsobola okumanya ebizibu ebiruma Abasoga okusinga Bijiirwa Moses oba okusinga Alex Waiswa Mufumbira gwe bazaala e Busoga. So kitegeeza ki? Nti n'abaayo beetaaga federal nabo beekolere ku nsonga zaabwe.
olunaku olwaliro waliwo atadde mu comment section n'agamba nti Jakana Nadduli mutuufu abaganda be basinze okuttibwa mu struggle muno abaganda be basinze okuba mu makomera mu struggle muno muganda wange erinnya ndyerabiddemu lwakuba nti wano mu Buganda mufunye omukisa era that's why ngai tukyakaabya ffe Kajjanja mufunye omukisa temulina smartphone nti kyonna ekigwawo omwana akwata mangu naye eri yeeyo mu byalo ne radio gyetasika omwana gye yayogerera ekigambo Bobi Wine ne bamusalako omutwe omwana gye yeesungira Bobi Wine nti ajjenca ne bamusiba mu kkomera nakati tannavaayo olunaku olwaleero kubanga tetwamanya so tolowooza nti ababonyeebonye olwa His Excellency Bobi Wine oba olw'enkyukakyuka eno gye tulimu baganda bokka muganda wange omuto gy'amanye enkuba gy'etonnya ate eriiso lyo ndowooza ggwe we likoma eriiso lyo ndowooza ggwe we likoma ng'osobola okulaba naye ekyamazima waliyo ebintu by'otasobola kulengera oba bye tutamanya kubanga tewaaliyo rediyo tewali na balina oluusi masimu gasobola kukwata katambi kasaasaane n'Owamerika akamanya amangu so ffe wano mu Buganda bwe tuba tukyalina omukisa ogwo nti nze yeekolera ne bansiba musobola okumanya then tukaabya Kajjanja tukaabya Kajjanja tosobola kutandika kuteesa ku ngabana ya nnyama nga temunnategeka nantuula zigenda kugiyigga tosobola kutandika kuteesa nti yeekolera bwe tukola bwe tuti otwala Kisambi Jakana Nadduli bwe tukola tuti otwala Kabuuyi kojja omugezi bwe tukola tuti otwala Bugulu gundi bwe tukola tuti otwala Mulokoni gwe gundi engeri gy'oli omujjwa bwe tukola tuti ogenda kutwala omutwe ebyo byonna mubiteesaako nga muvudde okuyigga ng'omunyago mugufunye oba kyemugenza okuyigga mukireese ne mutematema then ne mulyoka muteesa ku ki kyemugenda okugabana kakati today tukyalwana kulaba Nakyemalira bwe tumugye mu buyinza bannayuganda bwe bagamba nti abuveemu situyinza kutandika kuteesa ku byangabana era situyinza kugamba nti abaganda tugenda kufuna kino abanyankole bagenda kufuna kino abakakwa bagenda kufuna kino abaluuli bagenda kufuna kino abagundi bagenda kufuna kino tusooke tumala okukwata ensolo yaffe then tulabe engabana bw'enaabeera tugitemeeteme tudde ekizibu kya Uganda oba ekya Buganda si kufuna federo ekizibu kyani oyo alemesezza mu abaganda okufuna federo gye muzze muyimbako ne munnyimba okumala ebbanga lino lyonna kakati nga tonnajjawo kizibu ekyo ogenda kuyimba ogenda kwereega n'ebikya bikwewanike nga tofunye kintu ekyo ky'obadde oyagala otherwise nga Nakyemalira akyesibya ebisensa ali mu ddiira azina abaganda mubanje nnyo federo mujja kugifuna munnange gwate gye mutaafuna okuva 86 musuubira ogifunira eno omusajja eyalema okufubutuka akafubutuko mu myaka 2 egy'obuvubuka afubutuka akafubutuko mu myaka emikadde afubutuka akafubutuko mu myaka emikadde so federo muzze mugiyimba okumala emyaka kati 36 nga mwatuuka n'okusasula abayimbi babayimbi naye bwe mwetegereza obulungi ki ekikyuseeko siwali kikyuseeko kubanga oyo gwe mubadde nga muleekaanira nti tuwe federo tuwe federo tuwe federo tuwe federo y'omu yakyaliwo kaakati nga temunnajjawo muziziko guno temugenda kutuuka ku federo gye mwagala kutuukako olwaleero katugambe federo eri ggulu naye ate we tulina okuyita ku Kaluma okugisanga eggulu tugiggyeyo omugga gwayabise gwabotodde tetukyalina ngeri ya kusala kuvaawo Kaluma tuyingire Kamudiini paka ggulu okuggyako nga tusoose kwegatta ne tutindira omugga ogwo ffenna kakati today nga tetunneegatta nga tetunneegatta nga bannayuganda kugoba Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni simusuubira okutuuka ku kiruubirirwa kyammwe ekya federo mbagambye bweba federo eri ggulu
kaluma bamubotodde tetuyina ngeri yakugituukako okujjako nga twegasse wamu ffenna ne tuzimba olutindo kaakati mmwe bwe muba bamaanyi nnyo ng'era mugeewulira kale mulwanyise nnakyemalira ku lwammwe aba region endala batulekerere mulwanyise nnakyemalira ku lwammwe aba region endala batulekerere mu kifo ky'okuleka tulwane ne bannaffe abalala tutwale obuyinza bwaffe then tutemeeteme omunyago gwaffe nti ow'omwankole kwata ebyakubbibwako oweebunyolo kwata ebyakubbibwako omutoolo kwata ebyakubbibwako omusoga kwata ebyakubbibwako omuluwo kwata ebyakubbibwako naawe omusami bambi waliwo ebyakubbibwako ow'embaale entegeeza omugisu naawe balina bye baakubbako ebyo byonna tulina biteesaako nga tumaze okugoba ekizibu kino luno bwe luba lugendo amakubo mwe tulina okuyita gali mu ttimba tetuyinza kupulaninga bye tugenda kulya eri gye tusanze nga tetusoose kukwata muggo kukuba ttimba eno tujogooloze tulina kusooka gikuba tujanamye then tugende ewali bye twagala okugabana oba ewali omunyago gwaffe otherwise tetugenda kutuuka ku munyago gwaffe nga nakyemalira ono akyali mu buyinza olwaliro ffe abaali badde bapulaninga butya bwe tujje nakyemalira ono mu buyinza tuli mu kupulaninga butya bwe tugenda okugaba n'obuyinza nga tumugjewo temuyina njawulo kati mmwe bajjakana nadduli n'abaganda era abalowosanga ggwe na musajja agula obugoye bw'omwana n'apulaninga n'erinnya lyagenda otutuuma omwana ku mukazi gwatannakwana era gwatannawasa n'amuzaalira omwana ogula otya obugoye bw'omwana nga tonnakwana na mukazi tonnakuba mbaga tonnawayira tonnayogereza naye tudde oli mu kupulaninga bugoye bwa mwana era obuguzi obutaddewo obaako kikyamu ku mutwe Madirax nkutumidde tudde ekizibu bannange kyetuyina bakiyita nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odorono kaakati tusooke tupulaninge ku butya bwe tukijjawo then ebirala bigenda kwereeta byokka omukyala ewaka bw'omuyisa obulungi ebintu ebirala byekola byokka okuzaalira abaana okuwanga omukwano okufumbira okugololeranga osooka kumuyisa bulungi naye toyinza kubanga omukobogokera ng'embizi n'olowooza nti agenda kukuyisa bulungi so waliwo ebintu ebyekola byokka oluvannyuma lw'okubaawo by'okozeewo kaakati nammwe bwe muba mwagala fedro tusooke tujjewo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odorono mu ntebe y'abannayuganda mu buyinza bw'abannayuganda mbalayirira ebintu ebirala bigenda kwekola byokka ebintu ebirala bigenda kwekola byokka saagala muleete arrogansi yammwe eyo ti ngaffe abaganda zaate kino kanti babuulire mwe mujja kwesanga nga ffe Bobi Wine tetumwagala nakusinga baana beewalala mugenda kwesanga ng'ate ffe Bobi Wine ndowooza tubadde tumumanyidde omanyi abeewaka wammwe mu nju bw'ofuna obutume bakirabanga kya bulijjo tebakwesunga era tebakuyayaanira naye ate ogenda kwesanga nga bali gy'otakulidde ate bagenda kukutwala nnyo ng'ekyomuwendo tudde mwe Bobi Wine temulaba nti tumwagala wano mu Buganda naye region endala zaagala His Excellency Bobi Wine abantu baagala His Excellency Bobi Wine Rabbi Victor nkutumidde ne Peter Segawa abantu baagala His Excellency Bobi Wine mu regions endala n'okusinga ndowooza ffe abaganda so tudde gwe bw'olowooza nti agenda ku advocatinga for the only Buganda issues obeera olimbye obanga agamba nti singa yali musoga yali badde ayogera ku linnya kwa bbeeyi ya bikajjo nti mulinnyise ku bikajjo kubanga ye ekonome yaabwe kweyimiridde sayidi eyo bye balime nnyo kaakano ojja kwesanga nga His Excellency Bobi Wine singa yali musoga era singa mu mubanja
yogera ebikajjo birinnye, yogera bbeeyi y'eŋŋano eyeekeko, yogera kino. Si bwe biba. Waliwo ekitugatta bakiyita Uganda so si Buganda. Waliwo n'omujjega bamuyita Kakeeto. Abaganda abajjanga empuunyuwuunyi ne bafuna amannya wano mu Buganda. Mukitegeera? Ojja kwesanga nga n'Abagisu bajja kukaayana singa yali Mugisu. Nti yongeza ku bbeeyi y'akadodi, fe ababajja obugoma bw'akadodi bulinnye. So nze nandirowoozezza olwaleero titulina kwegattira wamu nga Bannayuganda so si nga Abaganda. Tugobaganye eno empuunyiwuunyi gye bayita Nakyemalira, Yoweri Kaguta Museveni, y'abaffe mukulu wange Jakana. Ddala bwe muba mwagala Fedro ng'era mujagala nnyo bali mu musaayi. Frank Kavani nkutumidde, Mujalugamba nkutumidde. Taata we yakola ne Nakyemalira. Taata wo Ajja Abdul Nadduli omusajja Omuganda yakola ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni emyaka egisoba mu 35. Abangi ye yayanjayo nsonga ki ku bya Fedro oba ku bya Buganda? Lwaki taata wo ye teyabyanjayo? Lwaki oyagala ffe abaakajja abaakakwata steering twogere ku nsonga za Buganda mu kifo ky'eza Uganda? Taata we yakola ne Nakyemalira emyaka mingi. Nze ndowooza nti emyaka mingi gye yamala ng'amusemberera nga ssentebe wa NRM mu Luweero era ssentebe wa Luweero n'abaako minisita. N'abaako minisita munnange mu gavumenti ya Nakyemalira wa kuno ey'Ekiyekero. Ebyo byonna lwaki tebyatuukibwako? Kubanga ate taatawo yali minisita wa guno na guli, kitegeeza buli ministry yali asobola okugiyingiramu. Naye sooka weebuuze ye nga yalemwa, era ye nga tabaako kye yakola ku lwa Buganda okuddizibwa ebyayo. Lwaki oyagala ffe tujje tulwanire Buganda yokka ate nga buli Munnayuganda alumwa kyekimu nga naawe Omuganda bw'olumwa, Omusoga alumwa kyekimu ng'Omuganda bw'olumwa, taata wo Jakana Nadduli, taata wa Ajja Abdul Nadduli ngamba gwe Jakana mukulu wange amaze kuva mu gavumenti ya Nakyemalira, naawe n'otandika okuvaayo n'oyogera nga kitaawo amaze kugobwa naye nga abadde mu gavumenti emyaka 35. Nga toyogerera nga gy'oli kubanga osomera ku ssente za muyi wa musolo, otambulira mu mafuta ga muyi wa musolo, olya mmere ku ssente z'omuyi w'omusolo. Lwaki kati essaawa eno lwe mulabe okuvaayo musooke mwogere ku bizibu ebiruma abantu, ku bizibu ebiruma Bannayuganda, mulyoke mumanye nti ne Buganda yeetaaga Fedro era mututikke, mutufuule endogoyi gye mugenda otikka ekizibu ekyo. Naye nga mmwe bwe mwali mutuukirira omusajja oyo temwasobola kumugamba ku bizibu ebyo. Taata wo ennaku zino mpulira ayogerera bubi nnyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Byayogera bituufu naye byali baddemu useful singa yabyogera akyali mu system. Omanyi nga ffe Abasiraamu waliwo ekintu kye tuyita okukola tawuba oba okwenenya, ndowooza mu bulokole kye bayita mu madiini amalala kye bayita okulokoka. Toyinza kubeera nga bamaze okukulaawo obusajja bwo tebukyakuba saluti n'ogamba ayi Allah nvudde ku bwenzi, naye ng'ate ekyamazima ne bw'obusigalako okimanyi tokyasobola. Obwenzi olina buvaako ng'okyasituka, otegedde kyentegeeza ggwe omukulu mmanyi. Toyinza kugamba nti nvudde kulya ennyama y'embizzi nzizeeyo eri Allah wange naye ng'ate omaze kufuna accident, amannyo gakuwedde mu kamwa era tokyasobola okugaaya ensujju. Ebintu birina kuviibwako nga bikyakuwoomera era ng'okyalina n'obusobozi obubyetuusaako. Omwavu tova ku bwenzi.
obwenzi walina buvaako ng'okyalina ssente kaakati aja Abdul Nadduli tudde ne bwana atulaga nti yalokoka nnyo ne bwana alaga nti ali ku sayidi y'Abannayuganda lwaki agibeerako nga bamaze kumugoba alabye obuzibu Bannayuganda bwe babadde nga bayitamu nga bagula amafuta beesasulira amasannyalaze beeweererera abaana beegulira emmotoka ye byonna abadde nga ku ssente ya muyi wa musolo nga tamanyi kye kitegeeza keera ku makya ne weegulira ku buli kimu ate ku bbeeyi ey'obuseere nga tamanyi kye kitegeeza keera ku makya n'okwata obusente bwo obw'ekinaku otwale omwana wo ku ssomero kyokka ate olumala okumuweerera gy'agenza ossaba omulimu ky'okumubuuza wasoma kyenkana ki bamubuuza owange ggwe mukulu yaani akusindise olwaleero amaze kulega ku bukaawe obuli ebweru enno aja Abdul Nadduli mukyakaabya Kajanja ne mutabani w'Ojjakana eyo embeera gye mubaddemu omwaka gumu gwokka Bannayuganda gye bawangaaliddemu okumala emyaka 36 naye mmwe mwetegereze bulungi banyigiriza luvannyuma lwa myaka 2 oba gumu kitundu naye musaasire ffe abagibaddemu ebbanga musaasire ffe bakadde baffe abaakeeranga bagende banoonye ssente ate ne batazifuna ne tugenda nga ku ssomero tutambuza bigere era nga ne mu bigere temuliimu nga obuyinja bw'okumakya abaasomerako Butambala Mabanda mukimanyi obuyinja bw'okumakya bwatufumita n'oba nga waakatuuka ku ssomero ne bakugamba ddayo ogambe maama wo oba taata wo oba jjajjaawo akuwe fees kandi oba waakatuuka ewaka olw'okuba taata tayagala oyononekere ewaka oba maama ate nga ssente tazirinawo n'akugamba ddayo bagambe ngenda kuziweereza ku Friday oba waakatuuka bbaasawo nkimunnyonnyola oba tonnakimala mukama n'akugamba ddayo oba otambudde emirundi emeka olunaku kyokka nga jjukira twasomeranga mayiro 4 otambula 4 nozza 8 miles 16 olunaku nozitambula ng'otambuza bigere ate ng'oli mu bigere kaakati mmwe mukyakaabya Kajanja kuba bino ebigambo tubadde nga tubyogera mukulu wange Jakana sikuvoola naye bino ebigambo tubadde nga tubyogera okumala emyaka 36 nga mulowooza tukaabya Kajanja kaakati olwaleero nammwe mutandise okubiregako ndowooza mutegedde obulumi Bannayuganda mwe babadde nga bayita ebbanga lino lyonna ndowooza mutegedde nti ebbanga lino lyonna baganda bange tubadde nga tetukaabya Kajanja tubadde nga n'ensonga baganda bange siyinza kugamba nti toli mutuufu oli mutuufu bw'oba ovuddeyo n'olokoka n'olaba ebizibu ebibadde biruma Bannayuganda bati bw'oba olokose leka kwagala kulima lubimbi lulwo tandikira we wasanga tulimye tandikirawo ogguse mission otwegatteko tugguse mission naye leka kwonoona structures zetuzimbidde emyaka 36 actually giri 26 kuba tugenda otutandika ozizimba ndowooza 96 ffe twali tukuuyi emyaka 10 gyokka Museveni gye yatufugako nitwekyawo kakati structures ez'okutwala obuyinza ez'okugjawo nakyemalira tuzizimbidde emyaka 26 wadde nga Besigye ebbanga lino lyonna abadde aziziŋŋamizza tandikiraawo we tulimye naawe olimeko olubimbiro osegeera tandikiraawo muluba Julius nkutumidde seereza video gwe yakatwegattako ogwange gwa kunamya naye nga lwaki temunnasharinga tandikiraawo naawe okukola omulimu gwo tandikiraawo naawe okukola omulimu gwo kuffe we tukomezza ogwaffe tutambulire oba wamu naye leka kwagala kuteekawo mbeera nti naawe otandise okulima olubimbiro otherwise Omuganda agamba nti eyawukana ku mugendo kaasa efuuka eyawukana ku mugendo kaasa efuuka simanyi kati oba naye wazzenga kaasa oba wazzenga ensanafu eyagala tutambulire wamu tulumbe nakyemalira tumulume mu mbalakaso ebintu si bya Buganda bino ebintu si bya Buganda zino ensonga za Uganda
zino ensonga za Uganda bino ebintu njagala okukiddamu baganda bange ne bannyinaze si bya Buganda. This is a Uganda issue. This is a national issue, not one region issue. Sharinga video gwe yakatwegattako gwange gwa kukunamya ogwo gwa kusharinga naye ate olwaleero size kunamya jakana saze muisaamu gali nzize kumuwabula nga mukulu wange era omuganda agamba nti negoza dda akuba n'otyentebula n'osiba ebisenso n'ozina. Mukulu wange bwe mulaba nga awaba nange nvaayo nenjogerako. So simanyi oba mukulu wange leero ali ku lutalo lwa kununula bannayuganda nga bonna wamu buli region, oba ali ku lutalo lwa taata we ne Museveni. Omanyi byanjawulo. Abantu baba balwana entalo zaabwe ez'obuntu ne baagala ozifuula national wars, naye ng'ate ekyamazima it is family wars nga si za Uganda yonna. So mukulu wange Jakana Nadduli eyo statement gye wakoze sigambye nti ngenda kunyigira, sigambye nti ngenda kuvuma, kubanga ekyamazima omwaka nga gumu gwomazeewo obadde advocatinga for change, obadde oyogera ku bikyamu ebigenda maaso mu Uganda. Fatuma Best ya Mukedia, how are you? Obadde oyogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga era gwomu kubavumirira kati ssaawa eno obufuzi obubi obwannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. So sikuyisisaamu ggaali soogedde nga nkuweebuula era njagadde kuwabulamu, era bwe kiba kikuyisizza bubi nsaba kunsonyiwa, naye abayita ababiri bejjukanya amagezi muliro bwe gukuggwako ng'ogununako ewa neiba. Sirowooza nti nkoze ensobi okubaako bye nkuwabulamu. Siina we nkuvvooledde abantu abalamba yisaamu tuleera, abantu mbayisaamu tuleera, naye ggwe sikuyisaamu tuleera. Muganda wange mwannyinaze Sandra Uhera mwe kiki muyita politics? This is not politics. When I'm talking about the federal system, this is not the politics. Kino bakiyita kwanalaizinga ku bigenda mu maaso mu ggwanga, si politikinga. Era tonsuubira mwannyinaze Uhera nze yeekolera okusaba office yonna ey'ebyobukulembeze. I am not a politician because I am not politicking. Era ebiseera byenzija ebisinga nenjogerako nammwe wano mba soogera ku politics era mba si politicizinga, mbeera nkomplaininga n'okwanalaizinga. Byanjawulo nnyo, byawule. Tudde bwenkeera neŋŋamba nti gundi yattibwa, motoka ya polisi mwagiraba ng'etomera Rita Nabukenya. Ekyo tekinneetaagisa kuyingira deep into politics okukyogerako. No. Bwenkeera ku makya nenkola statement nti ffeffekka Sserubogo omusajja omulema tayinza kuwalampa muti muvula omuwanvu ng'ekizibu ng'ayambadde ekkanzu n'obulema bwe yeetugireyo okuggyako nga bamussebusa ne bamuwanikayo. Tekyetaagisa kubeera politician okwogera ku nsonga ng'eyo. Weetaaga kubanga wayonkako era nga n'obwongo bwo bulimu ekirungo kye bayita brain booster. Nga bulimu ekirungo kye bayita brain booster. So I am not politicized. Nzijjayo kifaananyi kya nsonga nga bw'eri. Ate kye bayita okwefuga nawe okwefuga okwetegeerera tekiva mu politics. Otherwise newammwe waka ekitegeeza waalingayo politics ow'ekibuli taata nagamba nti namata togenda mu ndonge wa mwami Zebidaayo tuula ewaka. Oyo yalinga politics? Oyo teyabanga politics mwannyinaze. So ndowooza nkuzeemu bulungi, si mutima mubi naawe, era weebala okuwa vyuyo. Nsanyuse nnyo okuteekawo vyuyo wano. Ndowooza naawe sikuzeemu bubi
ngera muganda wange Jakana Nadduli we muzeemu n'engeri y'obuvunaanyizibwa n'engeri y'ekitiibwa ennyo mpozi baganda bange ne bannyinaze Tikyalumbuye musomesa Field Commander Air Force Commander agambye nti ssaawa yonna agenda kukola live ku lunaku olwokuna ssaawa 2 ez'ekiro. Ndi musanyufu nnyo nti Ssaabalwanyi inspiring abantu abangi ojja kwesanga muli nange n'abalala okuvaayo boogere ewatali kutya. Agenda kubeera live olunaku olwokusatu era mbadde olunaku olwokuna ku saa 2 ez'ekiro era mbadde mbasaba nga bwagambye mugende mumulabe alina ebigambo eby'amakulu ate ffenna tuli mu lugendo lumu lwakujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Lumbuye message gyagenda okuwa ku lunaku olwo nkulu nnyo era ina kyegatta ku nkyukakyuka. Kaakati buvunaanyizibwa bwo okwongerayo information eyo nti omukulu Fred Kajubi Lumbuye ku lunaku olwokuna essaawa ezo 2 ez'ekiro nga bwe yakolanga bulijjo agenda kubeerako live. Agenda kubeerako live ng'asomesa ensi omusomesa Headmaster ffe tuba teacher oli Headmaster yenna nnyini ssomero lino yenna nnyini ssomero luno ko tuli mu kwogerera olwaleero yenna nnyini no bweba mukutu oba TV yenna nnyini yo wava munno waayo. So Tikyalumbuye tukwaniriza mu Bwakabaka bo nate nze Katikkiro wo mukama wange ngamba bugambi nti omukulu bwajja Ssaabasajja Kabaka w'Obwengula bw'abasse ate nze Katikkiro kwolwo soogera nga Ssaabasajja Kabaka w'Obwengula azze. So olunaku olwo tobaba wansuubira okuvaamu ekigambo kyonna. Olunaku lwa beene wa Bwengula yagenda okwogerako eri ensi ku lunaku olwo. Mukitegedde baganda bange webale kusiima Musaasizi n'abalala mwenna abadde part of this live mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya nga bulijjo nze bampita yeekolera naye nga kigenda kubeera kya nnaku nnyo bwe mbanga njogedde ebigambo bino byonna era n'ogamba nti osiimye nnyo ate n'oyagala okubeera selfish obyesigalize wekka n'otasheyalinga. Mbadde nkusaba sharinga video eno kubanga bino ebigambo byenjogeddeko olunaku luno olwaleero akawungezi k'olwaleero atojja kwesanga wali abalala baagala okubiwulira. Sugar Brown nsanyusa okukula mwebale kubeerako Olivia Fatuma Kingstone Gashaka Akimu Namayanja Christine byebye Ndagire Harriet n'abalala bonna abasobodde okubeerako olunaku luno olwaleero mwebale okublessinga live y'olunaku luno olwaleero akawungezi k'olwaleero. Nange nsaba atakuumira mpeera abankuumira ate tusobole okusisinkana olunaku oluddako. I sign out.